information yonna gy'ogenda owulira mu vidiyo eno si yaffe wano ku Uganda News Updates ate era si yange naye ya musajja blogger Lumbuye atadde eggwanga ku bunkenke ku nsonga za Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Njala tandika nga mbategeeza kubanga eno video yambi muli bulange era weetudde bulungi nnyo nkakkalidde ku ddala erisooka weentudde ntandise bwe nti mu mwaka gwa 2017 eggwanga erituliraanye erya Kenya lyalangirira mu butongole nti lyali lifunye abayisi b'omu bisenge abakwata mu byama bya gavumenti nga tebamenye wadde ekisenge wadde kompyuta okutandika okukola ddiiru ez'okubba ebyama bya gavumenti okutandika okugaba visa enfu n'okunyaga ssente opona ogaba empapula za gavumenti kye tuyita ba hackers. Ba hackers bakolanga website mu Kenya ezagabanga visa ezibba ebyama bya gavumenti n'okutuna empapula za gavumenti era Kenya neeyisa etteeka n'egamba nti ezo abaddukanya websites ezo zonna ezikola mu kufera n'okubba ebyama bya gavumenti zonna zirina okukoma mbagira omwaka gwali 2017 era Kenya government neeyita etteeka nti buli kibanja kyonna ekya gavumenti kiteekeddwa okubeerako logo y'eggwanga lya gavumenti ya Kenya oba akabonero k'eggwanga ya gavumenti ya Kenya nzija gwali 2017. Obulimba bagamba butambula nnyo okusinga amazima. Kino kibagambe kyali mu 2017 Kenya n'ekiteekawo. Njagala buli muntu agende ku Gola Moses gye tuyita Google mu luzungu oteekemu ku website ya Kenya, ku official website za Kenya zonna mujja kakasa kyembagamba nti waliwo ekintu ekinene ekitambula. Official website za Kenya zonna zibeerako ekigambo MyGov ne bateekawo simbo ya Kenya. Those are the official websites za Kenya ziriko MyGov. Dayo tunulire ku fofoto obulimba enkwezenge ezakoleddwa Museveni na buli kimu kye baakoze okulabaga nti baagala kulwanyisa omuntu agaba information. Eyo tugenda bulungi nnyo kubanga njala bategeeza information eno mugitegeere bulungi. Eyo nno nga sinatuukayo bulungi njala bategeeza ebigambo bingi ebitambula mu Uganda ne Buganda bingi nnyo naye ebigambo ebyo bantu bakulu abasirise ogamba nti babeesudde gwa naggamba. Njala tandika video eno mbagambe nti kati olutambi lutandise officially. Tegeeza munno era mukwate kalamu n'olupapula tutandise bwe tuti. Ngera sooka kuba kalango kano mu luzuba muyita ka disclaimer. Njagala kusooka bategeeza nti nze Lumbuye Fred aka Chemical Ali kama kwogera atudde wano n'engalabi yange sibikangako mutanda era sirisobola kikola kubanga omutanda ye Kabaka ngwenzikiririzamu simubikangako. Ezo zonna eŋŋamba ezibungesebwa gavumenti ya President Museveni ba agenti be zonna bazikola kwagala kulwanyisa nze. Naye njala bagamba officially muddire page zonna ze mwasasudde ssente ku social media muzikolere media center zonna zigatte emitwe zijje zirwanyisa omuntu ogwo Lumbuye Fred Chemical Ali. Sina kindi mupangiseeyo ba international moderators, sina kindi Al Jazeera CNN, ABC News mubalete mubagatte kuka media center kamwe konna akakola blackmail propaganda against me. Mukalete mukateekewo tubalage kye tuyita waaka tubalage nti abasajja baali engege bayina emitwe mwenna mubakuŋŋaanye. Bonna abo tebamala be mwakaleta mulete bangi nnyo mubateekewo tutandike firimu tujja kumala gye tunaagendera mujja tegeera nti abantu bayina amagezi. Ne bannayuganda batandise okutegeera. Njalo bategeeza ekintu kimu gavumenti ya President Museveni ne bamafia bali emmengo bali mu total panic. Kye tuyita total panic ye muntu okuba nga takyetegeera buli kyakola kyonna kimuyita mu ngalo. Gavumenti ya President Museveni abampembe bonna abali mu Bwakabaka waffe Mmengo abayaaya ababbi bonna bali mu total panic. Njala tandika video eno nga mbategeeza bwe nti njala sooka sangulawo obulimba bwonna obukoleddwa weekend. Mujjukire nawa gavumenti ya President Museveni n'omumpembe Kayanda Charles Peter Mayiga olunaku lwali lwakutaano ye weekend
nga batulanda afala bisikeke eri Buganda lwayise bye bakoze mu bitegedde ekisookera ddala njala okubebaza mwenna abasobodde okuzibula amaaso gammwe ne mulaba ensonga bwe zitambula mwebale nnyo mwebalire ddala nze ye mulimu ogwandeesa mu nsi muno okuzibula abantu maaso bwe gunaaguwedde ebisigaye tujja biraba njala tutandika bwe nti navayo ne mbagamba nti Omutanda tali mu ggwanga era yali ayokedde eggwanga lya Kenya kugenda kufuna bujjanjabi abantu bagamba nti nimba nembalitira omujulizi ng'Omutanda taliwo yafuluma Lutabayisirwa Yoseri mutabani wa Karekyezi n'avaayo n'akola eddoboozi ng'alinga ayogerera Obuganda bwaffe njala kutegeeza Yoseri Lutabayisirwa mutabani wa Karekyezi however much you have a lot of money however much you say that you are very intellectual tosobola kufuuka Ssaabataka tosobola kufuuka Muganda tosobola kufuuka Munnauganda ojja sigala ng'oli refugee mmanyi kwoli ojja sigala tosobola kufuuka Ssaabataka anywhere tosobola kufuuka Munnauganda ojja sigala ng'oli refugee era kye kisinga okukuluma ekyo nkimaze sigenda kiddamu bwe mmala bagamba nti Omutanda yafuluma abasajja ne basindika Charles Peter Mariga Kayanda najja n'agamba nti Omutanda ali mu lubiri ebbanda alamula ne yeekuba ggoolo esooka Museveni najja ne yeekuba ggoolo ey'okubiri lwatero lubusa Kayanda najja n'agenda ku mukolo gw'omulangira David Lumansi omuzaana kwe yafiira n'ayogera ekigambo kye kimu nti Omutanda mwali waayitawo essaawa zindabye nnya bo kennyini ku mikutu gyabwe emitimbagano gya State House n'amawulire g'eggwanga amalamba ne gatandika okufulumya ebifaananyi ebitakwatagana ku mitimba gy'amawulire nga bagezaako okubuzaabuza eggwanga obbalaga nti kabaka ali luddawa kabaka ali Kenya ne beekuba ggoolo ey'okubiri kati njagala bawa information entuufu ebalaga nti bano abasajja ebintu byonna bakola bikyamu era bintu bya kiyaaye ntandise bwe nti muzimu ku famire zitutawanya mu Uganda ye famire gye bayita eya Kalisa muno mwe muli Anas Kalisa mwe muli Kin Kalisa mwe muli Karimu Kalisa mwe muli ne Hamidu Kalisa ngenda baba bemenyera basatu buli omu ku buli omulimu gwakola Anas Kalisa ye musajja eyaduumira olukwe oba yali mu lukwe olw'okutta basiraamu mu Uganda yonna ngu order za President Museveni era byatandikira Mbalala era mbega Museveni okuva mu myaka gye'7 oyo gwe bayita Anas Kalisa atula ku NBS n'ayogera ne mutabani we Kazibwe Bashiri kubanga Kazibwe Bashiri nnyina amuzaala ye mwanyina wa Anas Kalisa oyo kati ono Anas Kalisa abeera muganda wa Kim Kalisa eyeyita nannyini NBS Telefina oba television abeera muganda we kati ono Kim Kalisa gwe mulooza nti nannyini TV eyo si ye TV ya Ngwala Museveni gwe bayita Natasha kyofuna nze nagituuma Natasha Broadcasting Service NBS kati ekyo bwe nkimala waliwo muganda waabwe gwe bayita muganda waabwe akulira kye tuyita information technology IT ono kafulu mu IT kafulu mu hackinga okuyingira ebisenge wotasobola kuyingira okujja information okubebera ba government omwami ono mu luzungu tuyita haka omwami ono bamuyita Kalimu Kalisa ye specialist mu hackinga ye specialist mu kola diversions ku social media ne ku internet akolera mu State House mu department ya IC era head of department in IT kati ono Kalimu Kalisa abeera mutabani wa Museveni gwe yazaala nga muwala gwe bayita Jeje waliwo muwala Museveni gwe bayita Jeje ono Kalimu Kalisa yamuwasa kitegeeza family etambula bwetyo kati ono Kalimu Kalisa yali emabega w'okucreatinga kye tuyita Photoshop zonna yali emabega w'okucreatinga website ne Twitter accounts zonna ezabadde fake kubajja bifane balooza nti official website oba official pages ez'abakulembeze n'abamu bannabyabufuzi mu Kenya kuba atadde ebifaananyi ebyo ono yali emabega mumpulira bulungi ono gwe bayita Kalimu Kalisa kati ono Kalimu Kalisa y'omuntu kuba hackers Museveni baalina abasobola okukola ekintu kyonna kyayagala njagala bategeeza officially nti ebintu byonna ebyakoleddwa officially ebyafulumidde ku mitimbagano ne NTV byafulumiza Bukeddaani omuntu abiri mu control
bamuyita Karim Kalisa, muganda wa Anas Kalisa, muganda wa Kim Kalisa, muganda wa Hamidu Kalisa. Hamidu Kalisa yomu ku bantu abaganda bono ababeera mu kibuga Bungereza nga spy agent, double agent abegera Rwanda ne Uganda. So family eri munda mu State House, family ekola emirimu egy'enjawulo. Ono Anas Kalisa mukozi wa propaganda ku local ne international level, ate omukubali mu lukulu okutta abasiraamu. Kim Kalisa ali mu media okola diversion no promoting President Museveni, no blackmailing aba opposition, no gezaako okulaba nti balabisa abanna Uganda obukyamu. Oyo Kim Kalisa. Then Hamidu Kalisa ono mbega double agent abegira Museveni nabegira n'eggwanga lya Rwanda, ali mu kibuga London ekyabongereza. Kati ono mwami spy agent. Kati mwemba mazo bategeera omuntu eyabadde babega wa kino kyonna kibadde bakola nzira ku bintu bino factors zino wammanga zezirwa. Bwogenda ku buli official page y'ekitongole oba State House ye Kenya ebeerako akabonero kye tuyita logo y'eggwanga lya Kenya. Bwetyo mugira bulungi eyo logo ye Kenya ebeerako. Njagala mumbuulire ku bifaananyi byonna byafulumye kwabaddeko logo y'eggwanga lya Kenya. No way. Mugende ku Twitter account ya Raila Odinga. Still nayo eri official. Somehow eriko logo. Naye kwabaddeko logo ngeyo. Nowhere. Kiba kitegeeza ono mukoddomi wa Museveni gwe tuyita Kalimu Kalisa ye haka eyakolaganye ba hackers b'e Kenya Nairobi okuba nti bakola omulimu gw'okubuzaabuza bannayuganda. Ekisookera ddala bw'ofollowinga page zino ezapostingiddwako ebintu bino eby'obulimba teziyina direction gizikuwa nti byakoleddwa State House oba byakoleddwa nyini account eyo. Bikulaga nti emuntu eyapostinze ebintu bino ebikoleddwa byamaze nga abiri Nairobi Kenya. Kitegeeza haka gwe bakolaganye naye yabadde mu kibuga Nairobi ng'akolaga ne haka owa State House ya Uganda okuba nti bakola ebintu bino. Do you copy? Buli lwogenda ku official website ya government ya Kenya oba ya Uganda bw'eba emaliriza ekulaga officer ki yapostinze ebintu bino yapostinze on whose behalf. Bw'ogoberera omuntu eyabadde babega wa page zino zonna eza hacking okuteekako ebintu bino zikumaliza zikutwala mu kibuga Nairobi ng'era no haka ye yabadde mu mikono emituufu nga bakolaga n'omwami ono Karim Kalisa, head of IT mu State House mu department enkulu ey'eggwanga. Njagala kubazaayo mbalage ekirala kisoma kitya. Njagala tubenga abantu abakulu nga tuli mu ggwanga tulowooza nga abantu abakulu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bamuziyiza ebbanga ddene nnyo okufuluma okgendako emitala w'amayanja. Ssaabasajja Kabaka aba agenda okutambula atambula n'abantu be bonna abeetaagisa nga agenda ku official visit. In fact yanere bannamawulire Ssaabasajja Kabaka era bannamawulire. Mwalabyeko convoy ya Kabaka gye nabalaze oba mwalabyeko omukutu gwonna ogwa Buganda ogulooza nti gwe gwina media esobola nga Ssaabasajja Kabaka bannamawulire basinze information emukwatako ndi yagenda okusinkana abakulembeze b'e Kenya? Tekiriyo. One, website zino ko batadde ebifaananyi za fakingiddwa haka owe Kenya n'owe Uganda. Owe Uganda mbabuulidde gwe bakolaganye naye. Secondly, ebifaananyi byonna bye bataddeyo byabadde bijingirire era mwabyetegereza. Ekyokubiri, omwami Kinyatta president we Kenya mweru nnyo okusinga Ssaabasajja Kabaka. Kyaze kitya nti Ssaabasajja Kabaka waffe yayerusa ate okusinga president we Kenya? Teweewuunya. Ensonga ey'okubiri, teweewuunya mu bifaananyi omugenyi waffe Raila Odinga bwe yajja mu mwaka oguwedde okukyalira ku Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri e Mengo nga Ssaabasajja Kabaka muwanvu nnyo okusinga Raila Odinga. Ku bifaananyi byafulumye nga Ssaabasajja Kabaka mumpi ayimpa wadde Raila Odinga yamusinga obuwanvu. Ezo na question mark. Bano ba hackers omulimu gwe baakoze gwabalemeredde kubanga basanze bannayuganda balaba. Kubanga njagala balaga ebifaananyi mwera birifene mu ddembire biri bulungi nnyo. Ssaabasajja Kabaka muwanvu
Raila Odinga mumpi ne bale bakoze photoshop Ssaabasajja Kabaka ne bamuyimpa ne bawanvuyo Raila Odinga bwe bakoze photoshop amatu mwalabye mask ze bambadde ekizirala bwe bamaze okukola ekyo ne bakola photoshop ow'ekisiru ennyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri y'omu ku bakulembeze mu Uganda ab'ennono abatambala suuti z'ennabugabo abatambala suuti nkolerere essuuti ezze ziva Bungereza mu Max and Spencer HB ne company endala ez'ebbeeyi essuuti zayambala zonna zibeera fitting era zibeera zibutuuka muddeyo mutunuulire engoye Ssaabasajja Kabaka zibamugazi yadde ayambadde zonna ziringanga amakanzu oyo si Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tayambala masuuti gamugudde ku mugongo ng'alinga ayambadde kanzu no mugende mwetegereze ebifaananyi byonna ebikadde suuti ayambala kampuni ayambala lebo ate ayambala saizi ye yennyini emufiitinze tayambala masuuti gano agakka muntu mwe muddeyo mwetegereze ayambala brand ezive kuwa ezive Bungereza ng'atolole bamaze okufuna specifications eza size muddeyo mwetegereze amasuuti gonna ge baadde bamwambazizza ebyo Ssaabasajja Kabaka tabyambala no obulamu bwe bwonna tayambalanko bintu kika ekyo kikyamu tekibangawo mu bulamu bwe Ssaabasajja tayambalanko ebyo bisuuti Oli ku Uganda News Updates sigalako sigadde nze Roger Malobozi.